nange njagala nga sinava wano nfune ssente zange. Buli ali wano tewali ayingiridde bwereere. Okitegeera? Maneja w'ekifo kino tumaze essaawa 2 nga twogerezeganya ng'abantu. Kubanga ndi mulimu guno ngutegeera ate ndi muntu ali understanding. Nze ntegeera bulungi. Naye nga sinafuna ssente zange, omanyi bantiisiza n'okunzigalira wadde banzigaliddeyo. Nga tebaagala ate nnyimbe, nze gwe baalanga nzitye mbayimbire. Banzigalira wabweru wa geeti, mwe mube nga muweddeyo. Nze ngende bagambe Spice yayimbidde bantu be. Ekyo nkiganye era lwampaka nzize nnyimbe. Okitegeera? Kaakati leero oba nfa ngenda kufiira wano ku mulimu. Spice Diana mwetegefu okufiira ku mulimu nga Balubu lwa butamusasula ssente ze. By the way, kateekaako sigwe munundi ogususse Spice Diana ng'ayombera ku stage olw'obutamusasula ssente. Kana akatambi kyemmanyi kalinga ka mulundi gwakubiri. Waliwo olaani yalwe yasooka okuyomba n'abagamba sigenda vva wano okuggyako nga munsasudde. Ne ku guno omurundi wekyabadde ndowooza bamunyoma bunafu Spice Diana oba bamunyoma na bukkakkamu oba bamunyoma na mutima mulungi mukazi wattu gw'alina. Kati nera bayagadde okubeera nga bamuyisaamu eggaali. However, ku guno omurundi yagambye agenda fiira ku mulimu nga Balubu. Balubu olugiteeka ku mulimu nti genda oyake. Ntono nnyo ze bajjamu obujja. Ne bagamba eno katugijjemu twagalawo nnene kyekiyinza ogiggisaawo, oba ne bagamba eno katugijjewo twagalawo Chandaleya oba zinene endala Balubu ekyo kyokka kyekiyinza ogitaasa. Naye ngaawo tefudde gwe naawe kubamu akafaananyi eyo bukyanga ogiteekawo. Yamala kufa okuteekawo endala. Olumu zifa n'okufa naye ne muziremeza ne mugamba olwo olukubo kasale tulukozesa nnyo tetujja teekawo ndala. Simanyi eri Manju Balubu yafa ye Manju kasita tuba tuvuddeyo obudde bw'ekiro tetujja teekawo ndala. Imagine.